Weewaawo abalungi abatulabira ku mikutu ebiri egy'ensonga History Time nu MC ne Sengule n'Olulasangeye tubeebaza olw'omukwano gwe mutulaga. Ndine munnange ono Munnabusiro Sava Bosa Musisi Omulasangeye Sengule 2022 omusomesa ow'ensonga olulimi Oluganda. Wangwa na nnono abantu soko bannyonnyole ku bino by'okutte zize kwataganye nga nakwala laga mulumbe ngambuliddemu bagamba w'ekibuga sanyukira yetiseka kati nno byenkutte bino gino minuna ntuyo mu luzungu baziyita t-shirt mujozi Buganda waza bagiyita mijozi naye mununa ntuyo guno so nkwateko guno gino je minuna ntuyo egitumiddwa Mwoyo gwa Buganda. Mwoyo gwa Buganda nga kitegeeza nti buli Muganda yenna twagala ayambale Obuganda era nga bwe wakati nze bwe nyambadde wano ndowooza ndaba bwenfaanana gwe mununa ntuyo gwegamba ku mbaga tekubula musirufu nawe ogenda kugwegulira kuba buli mununa ntuyo wano gwesatu kitundu osobola okugwegulira lwa Buganda kati tuzaawo Mwoyo gwa Buganda oyo yenna awulira nga mutuufu ddala ayagala Buganda mwoyo agamba ku mutima ku mwoyo kuli ku mwoyo wano okitegedde ekintu ekyo kati nze era bwe nkyuka bwe nti ab'ekika kuliko omuziro ndiga kabbiro mpologoma kati era n'omujozi guno oba omununa ntuyo guno omuziro guno gwangeye akabbiro ku nguvu enkute gwa lugave n'emirala weegiri wano kati eno mama kakoboza yiino wano akabbiro gongolo nakawuka bazukulu ba Ndugwa Katende mu Mawokota bano bazukulu ba Nankere Bukerekere ab'emamba kakoboza bakanoonya Juma abo katokuterekere kanoonya kanguteeko wano n'emirala weegiri mingi nnyo ebika byonna n'olwekyo tuzze okubategeeza ku lw'Omwoyo gwa Buganda nti emijozi gino bannange muveeyo mugiwagireko ate mugigule